Akakiiko akateekebwawo okulwanyisa ekirwadde kya Mukenenya kasanyufu olw'eddimu lyako kubanga likwatiddwa bulungi. Okusinza akakiiko kano aka Uganda AIDS Commission, ebibala ebirwakadde kano biraga nti omuwendo gw'abantu abafuna ekirwadde kya Mukenenya gukendedde awamu ne sipiidi obulwadde buno kwe butambulira. Prevalence then is 18%. And as I speak now, the national average HIV prevalence has dropped to 5.1. That's progress. We estimate that currently there are 1,490,000 Ugandans living with HIV, and 92% of these have tested and know their positive HIV status. And the majority of these, of the people who know, have been started on antiretroviral treatment. Wabula akulira eby'okuteekateeka mu kakiiko kano Vincent Bagambye alaze okutya olw'akawuka ka Mukenenya akakyafuusa ekizibu mu basajja nga bino byonna bivudde mu kunoonyereza kwe baakoze okw'enjawulo. That below 30 years, most of the new infections are occurring amongst girls. But when you look at the age group, if you look at the category of men, then the new infections are occurring more frequently in men above 30 years, giving us evidence that there is still cross-generation sex taking place and that the young girls are actually acquiring HIV from their older male counterparts. This situation needs to change if we are going to bring down the curve of new HIV infections from the current 38,000 to less than 20,000, the desired less than 20,000, for us to say we have attained epidemic control. Jacqueline Makoka akolera UNAIDS mu Uganda alaze biki ebisaanidde okuteekebwako essira mu kulwanyisa ekirwadde kino omuli okulwanyisa obusosoze bw'abalwadde n'ebirala. There is an urgent need to invest in girls' education, at least up to lower secondary level, and to provide sexuality education as a critical component of HIV prevention and gender-based violence programming. Barriers to health need to be dismantled. Stigma and discrimination remain significant barriers to end AIDS by 2030, creating barriers to vital prevention and treatment services. Government and stakeholders must educate and sensitize people about the harmful effects of stigma and discrimination against people living with HIV and other key populations. Dr. Ruth Senyonyi akulira akakiiko ka Uganda AIDS Commission alaze biki bye bakoze awamu n'ebyo bisaanidde okubeera nga biteekebwako ennyisira okulaba nga ogunaatuukira 2030 obulwadde bwa Mukenenya bunaaba bulwanyisiddwa bulungi. Tulina okuyingizaamu abaami, abasajja, abakulu ab'emyaka 3 n'okusukkawo. Tubayingiza tutya okulaba nti obulwadde buno balekeraawo okubwongezaayo eri abaana abato. Ekyokubiri, twagala okuba nti tuyingizaawo buli omu abe ng'amanyi oba alina obulwadde oba tabulina. N'olwekyo gye twongeza okuteekawo ebifo ebinatestinga, gye tuneeyongera okumanya abafunye obulwadde buno era ne basobole okukwatibwako. Tetwagala mwana yenna kuzaalibwa na bulwadde obwa HIV. Bw'ekyo omuntu bw'afuna olubuto agende ku health center asobole okuyambibwa. Yisa Kigongo ku lwa Channel 44 Oleggulo.